Inside Story Uganda, real source of political updates. Museveni na reality. Museveni setaninga bantu bala. Is a realist naye. Museveni yes is a realist. Okay. Era changes zakola kyovula mute mubimanyi. Awo ni kuchange studio ku nsonga ya mukuru mawo chembanse. Yes, akadde katabo kano. Naandika katabo kano. Nakawandika D. Ndakana. Enaku z'omwezi 25 November 2013. Yes. Okay. November 2013. Nabagamba. Politics without politicians. Chichizibu cha Uganda. Politics without politicians. Nenkuganti the biggest problem with the political science is that the political arena is dominated by non-politicians. Political science is a science like any other science. However, unlike a natural scientist that use variables that are not easily manipulated for negative results, political science uses human beings as variables who are not rational. There are also no professional politicians, contrary to other scientists. Neither is there anything professional ethics. What determines politics is the end result. Therefore, in absence of universal agreed professional guidelines and professional ethics, it becomes very difficult to enforce discipline in politics. It is widely believed that politics is a dirty game. This is partly true. However, the level of concentration of dirtiness it depends on countries. In other words, the tricks employed reflects the level of democracy in a country and the maturity of politicians. There are no agreed principles. Although in politics there is no leveling of the ground, there must be universal benchmarks for one country to qualify to be a true democracy. The ingredients mubuze bana Uganda obanga characteristics mu middle income nogati abana bange balidde nga bagabula wali emmere badduka misinde bagabula kawunga kabijanjala kadibye mu komero eseri mu middle income noteka milioni 10 ku parish munatu okujjako nti these things bangamba abasajja ba banka bangamba nti mukama wamwe bamufera sente bamala mufera sente nti tubateekemu kakati bana abamufera be bamubuzabuza abadi banka bakingamba nti waliwo eyo lyatuleetera sente tumute nga bamufera nti muzeeyi bamufera mukinoonyereze muzeeyi bamukuba naye omufera ali wano nawe omufera ali wano muzeeyi bamukuba nkoze nnyo tugeze ne mu mindo income museyi nga tamanyi ono be yagula bazigaana bali bamanyi abazungu babaliddeko $50 million anti bandaba kati ku lwokusatu bazze wano $50 million bazidde ne bagamba pano tugijjeeko pano teyabuuliza bulungi ku lwokusatu a delegation from YCC is coming here to investigate allegations of organ. I have refused to meet them. Me, I cannot hand over a Uganda to a foreign body. Contrary to what Amonya Roy, mu government Amonya Abonya, alowooza ajja kunniyamu emisango tojja kuginniyamu naye oliisa sola famire yange byo tujoze n'otukola ali ogwo omuyekka nina okukkiriza mujjeko emisa bw'ali ogeza wampa ku ssente wamala kumbuuzaako obujwazo omulenzi nanjogera ddala you will pay bujozi obwo bukuli mu mutwe kakati nkugamba nti politics sayina principle okay. But let us ask you look at Mao. Yes. What has Mao done that other people did not do? Ekyamo yaso kukikola semwogerere mu 86 mu 85 yayingira mu government y'okerolotwa naye nga Paulo Mwanga executive prime minister eyamubba obululu eyamubba obululu DP yafiirwa ababaka bangi Sendawula bagenda okumutta ne basanga omukazi we ne bamutta
waliwo omubaka yali ava mu Bende yagenda kujayo wa DP ku detach Sokolo n'amutta. African Assembly tebamukuba amasasi ne bamutta. Kazinja Luke wa DP yagaana okukyuka okuyingira UPC ne batuta abazungu ne babasuula ku gundi ye wakaawe. Omwana we yali yakazaala ne mukodube ne babula. So many DP leaders. But why did Semwogerere join Okero Lutwazi government? They believed that this was an opportunity to heal the country. With the country, okay. Era ne mu 1980 bw'osoma ekitabo kyange Uganda through the stormy 80s. Nkugamba, I attended a meeting of DPs where they decided to go to parliament. Kuteesa yayogera nnyo ne Semwogerere. What alternatives do we have? Tugende mu nsiko. It was inconceivable nti egerirawo esobola okuwangula mumanyi yekka. It took 5 years, but the toll, the blood, the killing of people, ne balowooza nti Obote ayiga. Obote teyayiga. Obote yali agala ku decimating ekibiina kyaki. But when you look what them, ne bagamba nti bw'otunulira Mwannyoko ng'ayina abaana 5 mu basajja ab'enjawulo omuyita mwenzi. No. Waliwo ekyamufunyisa olubuto ne kidduka ono n'alulabirira n'alowooza nti ayagala ki olaba alabiridde olwono n'akizaalira ne kidduka. So when you come, I went to State House in a good face to support. Samanya nti njisanga y'omuko ali bonyabonya family yaffe naye abonyamuyiriza emyaka 10 tukera kumukolimira tukera kuma byoto tukera ku nsozi okuma byoto okuma kasaana batubonyabonyeza nnyo nakukola ki? What did I do to you? Ndi ojja kunjoga kuba wazze emisango gyo. Did I tell you? Nze nakutumayo 5 billion ya sutembwe mbwegende sema if you watch this man he can go to new business so rempo please njagala mukirete mukigambe mubabe wakingamba mukuba mutayimbwa mutwe muttirewo. Yes ne tubasabira Katonda. Naffe tubasabira Katonda tukera ku makyani tusaba tubasabira Katonda obujoze bwamu kakati tudde ku mawo. That's what Semwogerere. In 1986 Ben Kiwanuka yasooka Amini yamujja mu kkomera n'asumula abasibe bonna. Ben Kiwanuka n'alowooza lwaki Ben Kiwanuka yali tasobola kukolera Museveni Amini amujja mu kkomera. Ben Kiwanuka had forgotten about Ben Kiwanuka basitulako emmotoka ye Baksoga ne bagiwanika waggulu nga mwali. When Obote arrested him ensi teyavaayo kugumuka. N'ategeera reality. Yasula nga katanda abataliko mufaliso. Ben Kiwanuka omuzira omugagga omuyitirivu yalyanga akawunga akalimu ettaka. Secretary we wa DP batalinga ya Basir n'asala eddiiro nga muka Kiwanuka yagamba nti omusajja gwe yajjanga ewange nebaze okumufumbi ng'okumpa permission okulaba baze osaze eddiiro eri abatalingayo. Nsereko toleeta mu family yaffe babatalingaya. Nsereko lowooza ku basekannyo. Lowooza ku ba Francis Walugembe. Ensibe yatamu. Yes, but this one did not bring it off. Which will be quoted throughout your life. Yes, I am teke inagenda kuba ni moto. Neba Francis Walugembe. Nasulu yatta Walugembe ndulu ne zivu. Nasulu si yatta Walugembe. Yasanga bamusi. Naye Nasulu yagenda okulaba nga Masaka yenna musanyufu. Nti Walugembe yalope mundu ya Muteesa. Nti ekolera ku masanyalaze yali luddawo. But his conduct after the 66 babuuza Walugembe toduse na Muteesa twamulabula n'akaana okuwulira. People hated Walugembe. People hated Basiri Batalingaya. Sekannyo mbu Muteesa bamuwa butwamu wala Sekannyo yali naye. Sekannyo yalina mwami wasaze. Yali mwami wasaze egomba nga tata wange gyali. Twakulya gomba. Family ya Sekannyo gijjamu ki? These younger people should not be taken because of money. Short-term strategies. Kakati Ben Kiwanuka ye mubale. Nti yali ayagala kwebaza Amini. Nti yamujja mu busibe. Mubusibe. Semwogerere mu 86 Museveni yamukwata bakadugo bamukima. Bakadugo Museveni agenda Nabingo nga watadde enkambi ye. Yalaba Semwogerere nga bamuleeta ne Zedi Maruwa. Ngali mu underwear. Semwogerere yali mu pajama. Nga bakadugo bumuzinze muleze. Museveni we yatunulira. Jambo afende, jambo sa obukadugo. Tuna kama tadui. Museveni agenda okutunulira aduyi gwe bakutenga Semwogerere. Wacha Kadogo. Iyo Dr. Semwogerere. Ye mumuonya. Bali bumujimbye Semwogerere. Naye Semwogerere agreed.
to work with the president. Good 9 years. Okay. Abaddipi bonna baavaayo ne bagenda bakolera ki? Bano bonna boyogerako baali ba president general ba DP. Baali ba Senkagale. But he's the most serious. No. Evaluated the situation at the time. Bagenda ne bakola. Did the DP die? Kati Mao ekiki ekimusindika. Bali ina reason z'obadde nti baali okubanga kino. Mao agenze lwaki? Mao Museveni ayina ekizibu nti bw'oba oyagala obusika omusika kuba Museveni yali amuwadde visions alabye ku Bashir mukwano gwamufiiridde mu ngalo. Bashir ali mu kkobero lyeyazimbira banne n'alaba ku Mubaraka bamutwala mu katanda nga yasamya ati mukomera n'alaba ku Mugabe n'alaba ku Gaddafi nga bonna bamutukako dda twagendanga e Libya bannange nze bwe zijjukira ekiri e Libya simanyi olumu twabuuza naye wano kisobola okubeerawo ekiri nti how twali tuva esiti Gaddafi gye bamuza Gaddafi it was only me who could forego a Libyan trip tewali byaggula Gaddafi akuweerawo dola 5,000 hoteri mosula yabwereere. It was only me who could forego banga ate nze nakolanga sente nyingi nnyo nga sitambudde. I preferred nga gundi trips nzigaba nze nkole sente zo wane because I was a businessman. Okay. Yenda ndowooza mbondi mbwayi atwala 5 billion nafumye nankanyuka kale tolinkanyukayo nakulaba ng'oli biki bafuse Mao okuba nti ajja bali balina ensonga ze zabagiranga okugira kakati Museveni mu famire ye mwe muli olutalo abakuba mukozi nze kyembewuunyako they are not realists. Uganda is a very unique country. Why? Because Uganda is in the informal sector. Yes. Tebagala government. Bafuga n'emyaka 10 kituufu. Naye bano biwa ne mubba ennuni ne mubba ennyama ne mubba amata ne mubba takisi ne mubba obutale ne mubba ki mukyayisizza Museveni. Ate abantu baga Uganda bamanyi. Towulira nti abaana ba Museveni batutte kino. Naye abanyazi abakooto abantu bali ku bakooto. Ensi yakyawa abakooto. Abakooto be balangira. Abakooto bamanyi. Ensi yakyawa abakooto. Omukooto gwe bali kwatira wano ne bamunywereza wali bwe alinyumya ekyalazi. Naye abaana ba Museveni nti mwe mu famire yammwe mufunyeemu n'omuntu asobola okubeera marketable. When you see Mirundi supporting Muhoozi, I've already made an assessment. Nze sibere mu kintu kigenda kugwa kubanga muri sikingi mayishi naye abakuba Muhoozi abamulaga ebifaananyi mu mutamiivu abamuleetera basheba ba mu nyumba ya Museveni bamunda mwennyini noono omwana nabagambye nti eyo TMOC yange kanka kabagimugulako tekyali si yange yagitunda anti nga banoonya ono nannyini nsi mu bujozi bwe mbu riding me ankoleko gundi and isolating ayogere is not on the top. He's not on the top. Mbu biri ebyedda ebyagendako edda kuba yali denounce ekyankwansi twali tugenda ffenna nalyabise singa ejjogo lyamu ku kitebe kyammwe ekyobujozi ekikulu byalituuseeyo okujogajoga abaana babannamu naffe banyaffe basula bakaaba ekisulo ekikulu tujja kyogererako mutujoze ekimala musajja atujoze ekimala famire yange kakati Muhoozi mwe mumwekubidde nti people don't hate Muhoozi ali mu magye tugenze mu kooti okuwaaba bakyaba biwaaba Bobi Wine ono yalwala obulwadde bwa shadow over the throne syndrome eyakimuteekamu akimulumikemu nakuba gundi namuteeka wano kakati if you want to stabilize your family ng'abaana bo balwanagana obateeka mu muzzukulu oba oleetayo omupya yes kati mawe ekimukubya ono yakulira empapula z'amawulire aziteeka mu ssente buno obuwumba tuutu yabuteeka mu ssente bukulage nti mawe alina ekyamaanyi ennyo kyeyakoze kano kasebbowa akabukedde ate ko kasiru nnyo let me tell you you can structure ya DP eriwa DP ina secretary general DP ina executive yava mu delegation conference ne Mao DP ina delegation conference kasajja gwe kasajja gwe busajja mu gwe kulubya manya kano kasebbowa ne kakayira mututere mu constitution ya DP
Why do they avoid Semogerere? Semogerere is the remaining founder of DP. Of DP. Yaliko nayo. Lwaki tavayo. Baseka order badi. No, you unabuwa send. No monitor. What next? You are stupid. From flying a one for him. He was stupid. Baba was saying it was such a way. Right? Go on monitor. Right to the UPC. Right to UPC. UPC HB Nachamu. Right to me at DP. Obusajja buno bubinyo babuwa sente naye mu buwandike mbukuba ebifaananyi revolution ejja bwamawulire obweta baba butte babumalewo. What has this young man done? Is he the first leader of the Democratic Party to join? When you say flying fire to fire, let me tell you, Monica, you are stupid. Monitor, you are stupid. You are an idiot. Let us evaluate. What does the DP have? DP have only 9 MPs. Is this partnership between the Mao and the president, how does it affect? Are they going back to the by-election? No. Are they going not to retain their entitlement? They are retained. Mabiche yavayodda. Mabiche. Kagena kasula dechibi Mabiche. Kasajja Mabiche. Kaduka da nekaduka mu kibiina nekakizanyiramu dipi ne bakagobamu nekaduka n'entu yako kana akakundi let me ask Lume naye muntu Lume when it comes to DP is Lume where is the parliamentary group provided for nemuno werubaga mukaku yakomyewo ani kuge mukaku taina wasula mukaku when we talk about asula lubaga nze njagala kubasajja balete kadi ya DP ne yange ya kinana sina kadi ya kibiina kirala oyina ya DP yoka sina kadi ndala yona ya DP kadi inali oyina ya DP yoka ya kinana is the one I have nti busajja bulo busiru ye president let me tell you okumanya busajja busiru no monitor buumba tutu from going flying to a fire njagala ombuli where has DP lost olaba national chairman wa DP Bwanika yagenda mu Nuupu bunu kasajja gwe kakayira gwe bufiri kafere gwe kasebowa nga gendo tuwandikire national chairman wa DP Bwanika yagenda tell us the leaders of DP who fled to Nuupu musajja mwe embozino enkolya utayina magezi mutwe misleading people. You are not fit to be journalists. No, because you are stupid, you don't know the history. Because somebody to say what has DP lost? DP has no minister, it's going to get 2 ministers. And this is not an election. And it's not only merger. Because a merger would mean nobody can swallow DP. If 1969 abolished other political parties and remained with the UPC, 1980 DP was revived. So how can somebody say DP? You are stupid. Galoweza mu byakigana kanu kasebwa kasamize. Kaloweza mu omuzimu bagukwata. Kasebwa ne kakayira. Obwabukede. Bweweza mu omuzimu bagukwata. How can Museveni buy DP? Kagambye kasebwa kagambi. Akukuta. Emyaka jamaze you were stupid. Okukuta kitegeeza kalinda silently. This man has been honest than Kabushenga than you. Abali gwe atakolanga na tayina ka company kwali okoze gwe. And the spirit of working together. Nupu yagana iPod yateri muchiri. Kati embizi bwejigana nojigulira mu sausages nayo basajja mmwe. Oba amagezi bagajjawa. Kati buno buyina fitina. They are attacking Mao because Mao now is a line eyobusika. Ekiba kubya kyokka. Ate Mao is a lucky man. Friend yetu muwozi. One of the key players in Uganda's politics is Sali. Atunulidde abaganda byalwana nabo musongo omwana wa Naduli. Mbwa bugwa. Naduli alimeto gambo mwana abaganda bonna bagenzi. Buli Murundi Sali wava mu Kampala na up country bamunonyawa. Bamunonya Gulu ani avaayo. Naye busajja. Kasebwa wane gwe kasajja gwe mu kifo ky'okulira abaganda. Nemutategeera kintu ekyo gwe mbwobubwa
nga gwe totegedde nti abaganda baweddewo mzita waliwo reforms waliwo ebimu ku byafulumye emirimu egyaweddwa mawo kuba nti atuukiriza tujjajogerawo ku lwokubiri endagaano my argument is I've enumerated the history of a DP. The DP has always been a reservoir of manpower. Whenever a country is in need of manpower, the people who can easily come, who are preserved, kubanga toyinza kukutamira nga tonywedde mwenge tosobola. So DP ekyokubiri DP tebeeranga ku mu power. How can Mao take a power nga tegibeeranga mukko? How can you be at a distance? These idiots abali mu parliament, do people not rule me outside his constituency? No. No. Ani akumanyi gwembwa mabiki noba meya bwakulema mabiki gwani akumanyi mabiki ye mabiki kakati gwani akumanyi ani akumanyi gwe nebalowooza in absence of Mao ne bwomujjako Mao is more important than the Democratic Party. Are you sure? Museveni tannalondako Mao. Mao is bigger than DP. Yes. Museveni tannalondako Mao kuba mukulembeze wa DP. Museveni yagala Mao ng'omuntu. Yes. Nimene batali mu DP. Yani baddamu. Era ne lulume ne bwana akikwata tajja kuba omanyi bayina obusiru. Many people believe naddala oyo ajoga ennyo. He believed that when I leave State House, he must go to his home and rot. Chairman wa kuyagamba. It's not the State House that made me. Kichwa yi akili. Sigenda kusukka wano. Even when I'm not in the State House, I'm more influence. Sigenda kujja kubeera rwanja. Balowooza. Mao obwa president bwa gundi. No. Even if you call a delegation, Mao will defeat you. Kubanga era bazeeyo mu Buganda region mabiki yekka atali mu Buganda region mabiki ebyo tetulirina mabiki balungi nnyo mukama abankulire onakujja kubalwa ntati